mulamusizaako mwenna mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kana akanyuvu era omwoyo wa Mukama byonna byateesezza mu bulamu bwaffe okubanga atuukiriza era okubanga akola mu bulamu bwaffe olw'ekisa kye n'obulungi bwe n'ekitiibwa kye n'okuteesa kwe. Tuli mu programu yaffe eno gy'omanyi obulungi, programu enganzi muwanguzi tawanika era ng'ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa e Nabo era nga twebaza omwoyo wa Mukama oyo akyatukwatiridde era agenda tukwatirira mpaka atutambuze ng'okuteesaako bwe kuli era ng'okimanyi bulungi nti buli olukya era buli lunaku omwoyo wa Mukama abaako omuwanguzi gwatuyiggira era gwatuleetera mu programu yaffe eno okusobola okulaba ng'obulamu bwaffe buva ku ddaala we buli nga bugenda ku ddaala eddala olw'ekisa kya Katonda nga bwe kiri. Mu ddakiika zino mukwano niwe njogerera mbaaniriza nnyo mwenna abali ku 13 katonyeze 9 yiganga ate n'abali 40 ku 96 katonyeze 0 then n'abali ku MCA mu Central 1 ku 98 katonyeze 7 olwo nga kwoteeka ne bannaffe abali ebweru ali ku MCF radio 2016.caster.fm era tuvunamira Katonda yatukoledde ebyekisa n'emikwano gyaffe abamaze okutuuka mu ggwanga lino eri Uganda babadde wamu naffe abamu tubalabyeko abamu batuuse abamu bakyajja okwetaba naffe mu kusaba kw'okuyitamu omwaka mu kunoonya Katonda. Mukama tumwebaza abasobozesezza ate namwe batasobozesezza nga wabaddewo emirimu mingi ebintu bingi byotasobola kuleka tukkiriza nti olunaku lumu naawe olikwatako ekkubo n'okomawo n'otuuka ku source wano eMutunde Christian Fellowship. Bannayuganda mwenna mbaagaliza omwaka omujja n'emikwano gyange gyonna giri ebweru wa Uganda buli ampulira eddoboozi gye lituuka mbaagaliza ddala omwaka omujja omulungi. Tusigazaayo ennaku 2 zokka Saturday na Sunday Monday 31 tujja kubeera nga tuli mu kiro ekikeesa omwaka 2019 nga tuguyingiramu olw'ekisa kya Katonda nga bwe kiri. Mu ddakiika zino njagala tugende maaso n'omuwanguzi kubanga omwoyo omutukuvu yamuteeseteese era tuli wamu naye. Kamwanirize atubuuzeeko atubuulire ku mannya ge ate olwo nno tunaagenda mu maaso. Taata nsanyuse nnyo okulaba. Nange nsanyuse nnyo okusanga Musumba. Tweyanziza okuba nti tuli ffenna olwaleero. Nange neeyanziza nnyo. Ng'abawanguzi. Amiina kitiibwa kya Mukama. Ye taata. Manya gange nze Bahemuka Godwin. Ani? Bahemuka Godwin. Banzaala Buliisa district. Saidi z'Ebunyoro. Nzize wano okwera Mukama Katonda bujulizi n'ebirungi byange. Bahemuka. 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 Baye. Bahe. It is B-A-H-A. Okay. Yes. Bahemuka. Yeah. Twewereddwa nnyo omukisa mikwano abalungi tulimu omuwanguzi waffe olwaleero mwami Bahemuka Godwin. Mwami Bahemuka Godwin. Yes, Nabo. Osobola odutuviira ku ntono. Wagenda okutandika okutegeera ebintu wabiraba otya wabisanga otya? Ekisooka nsaba Mukama ng'omwoyo omutukuvu aneekulembereko siri Muganda naye Luganda njagala faafagane nalwo. Yes. Lulimu ki lw'okozesa? Ntera kukozesa Lunyolo naye ate siri Munyolo ndi Mugungu. Mugungu. Walo luwuliddeko. Mugungu. Yes. Bayita abagungu babeera side zaawe. Babeera side z'Ebuliisa part of Hoima ne Masindi. Ate kwebali Buliisa Hoima ne Masindi. Soko batubuulizeeko batwagalize omuwanguzi tawanika omulungi mu lulimi lwaffe olwo. Bannange bantu bese onyakunze gwani waruga Buliisa Masindi biso kubatumirawo namwe yage Bahemuka Godwin mwana wa kwamuge niziri kwera Mukama bujulize awabironge byankolere mwishale mwetegeerye bingana kubanibaza. Mugungu. Abagungu. Wow. Manyi Katonda feye Katonda w'ennimi zonna. Badde siriwuliranga keri ne ggwanga. Ojaluwulira. Naye muwanguzi tawanika. Afeffetta buli kintu kyonna. Amiina. Okay, tujja kukwatagana. Bwe tunaagenda mu Lunyolo nga tugenda. Bwe tunaagenda mu Lugungu mwoyo wa Mukama nga atubeera. Naye nja kumalako. Nkale. Kata Musumba natandika otegeera. Njukira mama waffe yali mulwadde.
nga taata yamala okufa. Nalina emyaka ndowooza ng'etaano oba etaano kitundu. Kati mama waffe yali mulwadde, nali mu nasare nga tulina bukoja. Kati mama waffe ne bamutwala mu ddwaliro after like mwezi nga gumu teyakomawo bambi, yakomanga naye ng'afudde. Ku myaka egyo etaano. Kati ekyo nekinfuula total orphan. Kati olwo olunaku ne baziika bamukomyawo ne mu takisi wema zijjukidde bulungi, nkuba yali etonya naye nga era nga sibifaako nnyo ngu muntu afudde kiri awo koze kalika obuto nga kyalimu naye ng'okimanya akoze ki afudde. Kati eyo nkuba yatonya nnyo. The next day n'asulawo, then the next morning ne tuziika. Kati bwe twamala okuziika waliwo taata waffe omuto n'antwala kubanga tuba tuzaala basatu, nze last born, ndinayo muganda wange musajja mulenzi, then ne gwenzirako muwala, then abali ne basigalayo bukoja. Kati nze taata waffe mutono n'antwala, yansiba ne ku kagaali that day, ne tugenda natunanvuga nga bakamala okuziika ne tugenda waka. Kati bwe twatuuka waka, taata waffe kyenalabidde njagala twetegere bulungi kozi jjajja waffe mukyala yazaala n'abasajja bana. Kati taata waffe yamuzaala yekka ne jjajja waffe musajja. Kati wano taata waffe antwala ono muto si wa kika kyange. Kati tutuukayo taata waffe yaliko ndowooza ne ku ssente kubanga mu kitundu ekyo ye yasooka n'okuzimba ennyumba y'amabaati. Kati tutuukira era mu nnyumba ya taata waffe eyafa taata waffe mwennyini anzaala. Kati ne tubeera ne taata waffe oyo omuto n'ensanga yalina omukyala ne tubeera naye for a while nga bintu byo nga si bibi nnyo nga bakyandabira bulungi nga tubeera nabo bulungi. Kati nentandika osoma next year omwaka gwaddako ne bantwala nentandika osoma mu P1 nensoma nemaliza P1 nengenda mu P2 naye kati wenatuuka mu P2 kati musaayi mukyala n'agamba agenda kola ki agenda tandika okutuyigiriza kunjigiriza emirimu otayagala nkulenga sinna kyemanyi. Kati netandika okubeera n'oyo mukyala nga mu P2 ndowooza nalina myaka esa bwebanga mingi 7. Kati netandika okumakya nga nina okeera njoza ebintu oyera olujja olyoka ogende ku ssomero. Kati nga nina okeera ebyo bintu nembikola nengenda ku ssomero nenkomawo toyina sente ze breakfast ze bakuwadde ate jjukira okyali mu kaabuto n'osoma nengenda nga netukomangawo ssaawa 8 nenkomawo nensanga oluusi nga balidde lunch naawe awo nga banterekerako ku mmere kozi bali bamanyi ngenda kumangawo ssaawa 7. Kati okutuuka nga waka nomala okulya mmere n'ogenda mu nnimiro ng'olina okudusa enkima kozi bwe twali tulima kumpi n'enkima nga ziri awo oluusi nga zirina okulya kasooli. Ogwo mwaka ne gugenda ogwo mwaka nagumaliriza nengenda mu P3. Kati bwe nagenda mu P3 mirimu ne gyeyongerako ne responsibilities nga kumakya olina okukeera oyoza ebintu osibe embuzi osena amazzi olyoka okola eki ogende ku ssomero ate nga tutambula kilometers 3 kugenda ku ssomero. Ate mwana wa P3 nali mu UP by then, mwana wa P3 nga tolina okuva ku ssomero oluusi nawe oba otambula tosagenda tu okomeyo okulya lanchi ku ssomero kuwaka nga alina okubeera ku ssomero ebbanga lyonna lyogenda okumalayo mpaka wona okomerawo olweggulo. Kati wena okeranga kwoza ebintu ng'olina okuuta sepiki every morning olina okera n'oyoza ebintu n'okuuta esepiki. Kati esepiki wazikutanga bubi oba n'oyoza amasawaani ne gasigalirako kawo nga tegatukudde bulungi ng'olina okuteeka engalo zo ne bakuba kibooko mu bibatu. P3 kati ne tubeerawo bantraininga zisobola okukola bulungi. Kati ne tubeerayo omweyo mbeera nensoma. Kati oyo omukyala yasooka nazaala omwana we yasooka n'afa. Kati nazaala omwana owokubiri. We yazaala omwana owokubiri kati oluusi nga agenda mu katale every Tuesday ne Friday. Kati nga nina okubeera waka ndinde katale ndinde omwana nga mukyala akoze ki nga mukyala agenze mu katale. Kati eza lwokubiri na lwokusatu nga tolina okusoma lwokubiri n'olwokutaano nga tolina okusoma olina okusigala waka. Kati nenkolera ddala bubi nentuuka P3 first term nengisoma, second term nengisoma nengenda mu P3 third term nakola bubi nnyo. Twali baana 12 mu kibiina nalingawo 93
93 kati ebyo biseera taata waffe oyo muto yaliwaawo naye nga mbeera tenabalongooka talina sente bulungi kata musajja n'atuula wansi n'angamba nanvuma nnyo obusiru wa taatawo oba buli kimu kyonna nga buli kivumo kyonna kina okuviira ku saidi ya taatawo muli basiru nga taata wammwe era taata wammwe yali teyetegeera oyo omusajja yali talina amagezi buli kimu kati nanteeka n'angamba jangu n'endowooza biwedde nanteeka mutwe wansi mu kasituulu nankuba kiboko nga saakwenenya kujjayo omutwe wali nankuba nnyo nangamba pisiri ogenda giddamu okoze bubi nga beerabidde bebadde ensonga olusi yokola bubi mu kibiina netubeerawo awo ogwo omwaka ne gugenda kati awo ne tutandika ofumba kati awo nga ntandisa ofumba kozi nali mupisiri nga ntandisa ofumba njukira lumu omukyala yandekera mmere yali byennyanja nembifumba kati nali ndowooza n'emyaka oba 8 around that kati nandekera byennyanja byalimu munnyo kati nefumba byennyanja supu saagipima bulungi nendekamu supu mungi kati mukyala wakomawo ng'abadde alina gyagenze ate nali nfumba nga n'omwana ntawanya kati mukyala wakomawo nga abadde alina gyagenze kati atuuse nangamba mmere wagifumbye bulungi namugamba akyagulu najo nafumbye bulungi gwo enva weziri nagenda mu kiyungu nabako nabyategeka nga tulina obiriisa ezo nva kati nasanga supu nga mungi nangamba nakugamba oba ofumbanga byennyanja supu olekamu omutono hali ebintu nga sinnabako bikwata kati kyeyakola nangamba tojja kulya mmere kyeyakola nampa oyo supu gwe nina okunywa nebake ate supu alinawo omunnyo mungi kati nenywa supu neneebaka naye that day sewulira bulungi nnyo kiryawo supu nange ze yamufumbye biki ate taata waffe muto yali atambuddemuko kati nesanga nga supu munywedde mukyala taata waffe yakoma nasanga mukyala nga anyize namugamba kiki ng'onyize nguze nyize Godwin namulekedde wano afumbe emmere agifumbye bubi kyokolayo ebyennyanja taata waffe najja gyonna neebase nagamba naye lwaki tosobola kufumba bulungi ate of course egyo myaka nga tusobola kwedifendinga okyali muto taata waffe nakyo mu kifo ky'okumpolereza nanzaamu nankuba kibooko oyiga okufumba kati netandika okubeeraawo pisiri nenjiddamu kati wenaddamu pisiri nengenda next year netandika osoma pisiri buto kati Katonda nanyamba era nakolako bulungirungi nengenda mu P4 kati P4 netugisoma nengisomako bwenagisoma negimaliriza wentuuka mu P5 taata waffe muto yali afunye ekirowoozo ng'afunyeko ku busente n'agenda ku mwalo saidi z'entoroko eri kumpi ne Bundibugi eyo kati natandika okubeera eyo nga kubanga abantu bawaka tuli kumpi ne Lake Albert baagala nnyo bintu by'okuvuba ne taata wange yali muvubi teyasoma kati ekyaliwo natandika okubeera eyo ng'avuba ng'asindikako ku sente ewaka nga kale embeera nelongokamuko naye era butuufu nga sente ffe nga tetuzifuna oluusi nga tukyali bato nga tusagamba oba oyagala ku sente naye nga sente za breakfast oba lunch tebazikuwate ku somero UP nga tebaprovidinga lunch bintu by'omukyalo omusumba obimanyi kati netubeera wentuuka mu P5 taata waffe oyo n'agamba ngenda kulima sigara natandika nategeka endimiro naleeta omukozi omulala yali avuddeyo Congo kati first term nagamba saagala kulaba muntu nga naaba amagulu wano agenda kusoma mwena olina okubeera wano munyambeko mu ndimiro nentandika okubeera ne mukozi mu ndimiro first term yonna kati lumu mba nekyayi negamba naye lwaki sigenda ku ssomero nenaabamuko amagulu taata waffe yali akomyewo nga zokyekinga endimiro n'omukozi ngeri bintu bye tukola mu ndimiro kati nenaaba amagulu kubuzi twateranga tetwanabanga omubiri nga tugenda ku ssomero nga twanabanga n'amagulu kati nenkera nen'amagulu nendeka ku kizigo ngenda ku ssomero taata waffe nampita yali akuta akambe nankuba kambe omutwe naye kyanyamba ngu kaali flat kati netubeerawo nagamba nakugamba sagala kuddamu kulaba ng'ogenda wa ku ssomero until nga mirimu gyesigala giwedde kati netandika okubeerawo nenyambako omukozi netulima sigala neggwa kati byokusoma ate biri byamaanyi nnyo kati saasoma the whole of first term ne second term nasomako kitundu naye ye yali amala P3 kati ne mukyala we nga oba yasomako nakoma mu P1 oba basomanga taxi mu bintu ebityo kati nembeera waka saasoma kati senior P5 nenzirayo second term nesomako katono ne third term kati nasoma third term obuko automatically nakolera ddala bubi nenziramu
kati we n'addamu era kyali the same ng'alina okukola ki ng'alina okulima sigala omulundi ogwokubiri naye kati sente ze yafuna mu sigala nangulirako zaali kuba engoye nangulirako awo ngoye saati n'empale naye nga binene tebisaana okutuuka kati ebalansi endala nagiwa omukazi nagamba mukazi genda ogulemuko ente ogiteeke wammwe kibi kinyagala otandika okukola ki kwekulakunya bintu ebityo nga mpulira era kati sekendiya menzira mu P5 era netugendera netulima sigala senior brother first term ne second term era saagisoma bulungi kati era P5 automatically nenjidda mu P5 nagisoma myaka 3 kati nengenda mu P5 omwaka ogwokusatu kati nga simanyi n'okusoma bulungi sisobola awandika bulungi koze era mbadde siri consistent nnyo mu kusoma mu bibiina kati katonda nanconnectinga waliwo gayo omulala twali tw'emyaka gye gimu ate nga tuli baneighbor waka nachifting essomero nava mu ssomero ddala ne bamuleetamu eno essomero lye mbadde nsomeramu naye gonna gaali ga UP naye yali amanyi osoma lunnyolo ng'asobola gata zino nnyuguta oba biki ebyo n'ogyamu ekigambo kati nze oyo gayi natandika okunsomesezaawo nanga Godwin nawe osobola akikola kati ekyo kyakitandika wano nga sinakuddamu the second year nga ngenda kuddamu gwokusatu kati natandika okunsomeseza ngaawo biki awo twali tusoma oba poultry keeping nangamba ekyo nawe kisobola kigaata ne tujjamu ekigambo netandika ogatanga ebigambo finally netandika osoma luzungu kati wendandika osoma luzungu nga simanyi katonda atandisa okunzimbusa kumpa omwoyo w'amagezi nga ntandisa okukolera mu mugezi ebit nentandika osomanga luzungu kati wenaddayo mu P5 the last time the third year nenkolera ddala netandika okukola bulungi kati weyatotuuka mu senior 5 third term naliwo okusatu ne bagamba ngeri ono gayo ebadde bwokusatu ate ebintu babitegeera tubabuuse P6 tubatwale mu P7 atata waffe muto ne bamugamba n'agamba nedda tekisoboka mu mutwalawo ayite ne mu P6 alyoka agende mu P7 kati bali kati nali tandisa okukola bulungi ddala kati nengenda mu P6 era nensoma nga naye kiri nga tekivaako kati wenga nga nkyali mu P6 sister waffe kati eri Bukoja yalavuddeyo nga lyeri side nesenga waffe naye nga tesenga waffe era mwana wa jjajja waffe mukyala kati ne brother wange Bukoja nga avuddeyo nga alina taata waffe omuto omulala naye nga ffenna tubeera separately nga tetusobola kubeera wamu kati ate wembeera mu P6 taata waffe omuto oli abeera ne brother wange mukulu brother waffe naye yali tasoma consistently nga mu kiraasi kibiina kiddamu mirundi 2 3 ebityo kati kyabeerawo ne bamuwa gwali oba yalinga nsawo y'amawogo brother waffe oba yali mu P7 kati n'agitwala ne bamugamba gyambuse ku mwalo ate jjukira eri ku mwalo wali escarpment nga tonawatuuka eri ddala cause the other one was Rift Valley Lake Albert kati ekyaliwo ne bamukona n'emmotoka we bamukona n'emmotoka n'afuna bibundu kale n'afuna amawa mangi ne bagamba kati ne batula meeting nga bo beekika ne bagamba mwana mubabonyaabonya biki bintu ebityo kati afterwards kye baakola ne bagamba brother wange wanaamaliza P7 akomewo tutandike kubeera ffenna wono taata waffe omulala kati brother waffe wanaamaliza P7 najja ne tutandika okubeera wano nze nga mu P6 ye nga ali mu senior 1 I think baserabidde kati ate ne sister waffe omuwala eri nayo ne bigaana naye n'akomawo ne tutandika okubeera no wano taata waffe mutoyo kati esigala we yaggwa byonna nga biteredde that last year ne tugenda embeera mu P6 nensoma P6 negisomako bulungi mpola mpola naye kati kati nga taata waffe owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo obwakabaka bwa Katonda buli lwa mukaaga ssaawa 2 paka 4 ekiro ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo essanyu ly'abato
eno ye program essanyu ly'abato buli lwa Sunday okuva ssaawa 8 paka ssaawa 10 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Bannabusiro ne bannayuganda mwenna kambanjulira essomero Midland Parents Academy Kawoto Kajansi ng'otunudde ku kisaawe kya kitende Church of Uganda Primary ng'essomero lino lya secondary ery'abawala n'abalenzi erizze okubakakasa nti akeezimbira tekaba kato okukwata akasanko ogenda osooba. Midland Parents Academy Kawoto Kajansi lisomesa abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Lisomesa amasomo ga arts ne sciences ery'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ng'ensomesa yaabwe ekakasa nti sekirevu tekyenyeenya olaba kyenyeenya nga kirya. Abayizi abava awaka ebitabo bayiro awamu ne yunifoomu byabwereere obisangayo ku ssomero. Ab'ekisulo ebitabo bayiro, yunifoomu, sabbuuni, eddagala ly'engatto n'ery'amannyo byabwereere okulaba ng'ebyenjigiriza tebibafuukira kagumba wegoge ng'emmere y'omulima. Ab'ekajjansi Kawoto, Makandwa, Nakigalala, Kawuku, Namulanda abayita babiri ntebe foomu muzijje ku ssomero erya Midland Parents Academy Kawoto Kajansi oba ku leediyo okuteesa ku abayita babiri nga bwe mujjukira nti bulijjo koonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ab'Egayaza Kasangati foomu muzijje ku musawo Pauline Drug Shop mu katale Gayaza. Emityana muzijje ku dduuka lya Zoe Queen Rotary ne ku Mityana Pentecostal Church ng'otunudde mu family planning oba okuba 078 38 65 1 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.